Yeye mbeera gye mpitamu. Omwana ono akeera kunkuba simanyi kyankubira, ali mu ffumbiro. Ndi kulongoosa ankubye ekisimuula kikino. Ndi kusimuula akinjigyeko n'akinkuba n'okugoma ne kigoma. Mukiraba? Mukiraba ndowooza n'okugoma kigoma. Ali mu ffumbiro njagala kulongoosa. Omwana ankuba simanyi kikyankubira bannange. Omwana ankuba. Olongoosa. Mpa ekisimuula nsimuule mpa. كذا. شفتي طلع دمي، شفتي أنا قدام ماما. والله تشوفين، والله تشوفين يا كلبة.
Kadaama TV akatambi ka Kadaama oyo katambudde waliwo n'ebintu bye tujjeemu nga tujja kubeera nga tusobola okubeera nga tubiraga ku YouTube ddala nga bamukuba embeera nga mugirabye embeera si nnungi. Tuteganye bagamba nti Kadaama akola mu nnyumba y'Omuwarabu ng'alabirira omwana oba ng'alabirira omukadde be bakadaama bakyasinze okubeera nga bali ku buzibu. Kimanyi n'abalala bayinza okubeera nga bafuna challenges wano na wali n'ojja kwesanga nga Kadaama akola mu nnyumba erimu omwana n'erimu omukadde. Bakadaama abo balina challenges nnyingi. Kati okukugatta bakadaama nga bakola mu nnyumba naye ng'alabirira omuntu wetugambe nti ng'omutwe gwe si mulamu bulungi. Bw'oba olaba vidiyo eno omuwala ono alinga omutwe gwe ogutakola bulungi. Kati omuntu ono omutwe gwe ogutakola bulungi abeera naye n'ebizibu bye nga ye omuntu. Ebizibu bye nga ye omuntu n'abeera ng'ate alaba nti gwe kennyini gwe ayina omutwe ogutategeera. Mujye mwegendereza abantu abalina emitwe nga tegikwataganya oba tegituukiridde. Ate oluusi ayinza okuba ng'alaba gwe otatuukiridde mu bwongo bwo. Kati ono omwana w'Omuwarabu embeera ye nga bw'ogiraba ali awo akuba Kadaama ono. Kadaama alikodinga amukuba. Tusabire Kadaama ono kuba ebyo ebintu byamukuba kitegeeza bw'anaafuna ekintu ekisinga ku bino oba nga kyuma kiri awo kintu kinene owulira nti Kadaama bamukubye omutwe ne bagwasa. Kati ono omuwala okusinziira mu mbeera situation gy'alimu alabika ekintu kyonna kyakwata asobola okikuba Kadaama ono kuba mulaba ebintu byonna byakutte bibadde mu ffumbiro abimukubye. Kakitegeeza bw'agenda wabweru n'afuna ekitaffaali oba Kadaama ali eno asiimula n'afuna ekitaffaali asobola okimukuba ku mutwe. Sembeera yalibadde etya singa okola mu nnyumba eyo oba ennyumba erimu omuntu nga omutwe gwe guyinako akantu akabulamu, embeera yalibadde etya? Naligambye nti buli bw'obeera ng'okola mu nnyumba ng'eyo walyegendereza nnyo era saaliwagidde muntu kukola mu nnyumba ng'oyina omuntu asobola okukuba nga gw'okirabanga ekintu ekiyinza obutavaamu buzibu. Nti singa omuntu oyo akukuba kati ng'oyo n'akukuba n'akutuusaako obulabe tewali nnyo kyamaanyi kye bagenda kukolera. Lwansonga singa waliwo kye basobola okubeera nga bakolera baali badde bakikola kaakati kuba omuwala waabwe bamumanyi nti nno obwongo bwe bulimu akantu akabulamu. Kati omuntu oyo talina kubeera mu maka wabula alina okubeera mu rehab ne babeera nga oba mu malwaliro ne babeera nga bamujjanjaba obwongo bwe ne babeera nga bamujjanjaba ne bamuzza mu mbeera esobola okubeera mu bantu. Nti omuntu oyo ojja kubeera naye kateebereza waakwatidde ekyo kitegeeza bw'anaafuna akaso era ajja kakufumita. So Kadaama ono ali mu buzibu naye nga twalisabye n'oyogerako ne ofiisi yo katambi kano kagezaawo okubeera nga okaweereza ofiisi yakuteekayo obalage nti nno embeera gy'olimu si nnungi. Osobola n'okubeera ng'osobola okukwatagana ne Ministry of Labour eyeeyo n'obalaga akatambi kano kajja kubeera nga kakola nnyo nga evidence ekulaga nti mu nnyumba mw'oli nti mulimu ekizibu. Naye nga naali kusabye nti weegendereze nnyo ky'otulazeeko wano akatambi k'otulazeeko omuwala ono byakola bw'oteegendereza nnyo ayinza okukola ekintu ekisingaawo. So totwala slightly kintu kino nti nno tekiriimu oba tokitwala nti nno omuwala ono ankuba ajja kuva mu kukuba akole ekintu ekisingakaawo ate ekintu kye tutaalyagadde. Yeyo embeera gye mpitamu. Omwana ono omwana akeera kunkuba simanyi kyankubira ali mu ffumbiro. Ndi kulongoosa ankubye ekisimula kiikino ndi kusimuula akinjigyeko n'akinkuba n'okugoma ne kigoma mukiraba ndowooza n'okugoma kigoma. Ali mu ffumbiro njagala kulongoosa omwana ankuba simanyi kikyankubira bannange.
Omwana nkuba olongo